President Milton Obote bwe yalonda Smith Opono Ochak okudda mu bigere by'Oyito Ojoko tekyasanyusa bangi, ate gwajabagira Ochak okutandika okukenagukira ku bamusingako mu magye, ate nga bwe baamugambangako ng'omukulu Obote amuwolereza. Kino kyanyiiza bangi, era tewaayita bbanga ddene Obote basajja be ne bamukunkumula omukono mu kibya. Omunoonyereza muwonge CW Magembe yanoonyereza ku nkolagana ya Lieutenant General Tito Okello n'omukulu Milton Obote gye baalina okakasiza ddala kiki kyennyini ekyanyiiza abakulu bano okumwefuulira. Olunaku lumu mu ssaawa ez'akalasamayanzi mu 1984, Lieutenant General Tito Okello Lutwa yatambula n'ava mu kasenge 216 ku Nairo Mansions kati nga yayitibwa Serena Hotel, n'atambula ng'agenda ku kizimbe kya Paalamenti ng'eno gye yasisinkana President Milton Obote. Lutwa yali ayambadde yunifoomu y'ekinnamagye ng'ataddeko amayinja ge gonna ssaako n'ebigenderako ng'omuduumizi w'amagye ga Uganda National Liberation Army. Lutwa mu kuwaayamu yategeeza Milton Obote nga bw'asaba abeere ng'awummula amagye. Lutwa yali ayagala bw'aba awummudde agende mu kyalo ky'ewaabwe Namukola mu disitulikiti y'Ekitigo. Mu kadde kano Lutwa yali aweerezza mu magye okumala emyaka 44 era nga yali yageegattako mu 1940 ng'enaku z'omwezi 16 Ogwokutaano nga yayingirira mu King's African Rifles ng'ebiseera ebyo Uganda yali ekyali wansi w'Abangereza. Wabula Lutwa oluvannyuma lw'okutegeeza mukama we nga bwe yeetaaga okubeera ng'awummula emirimu gy'amagye, yayongerezaako okusaba kwa bintu bisatu. Yasaba bamuwe ensimbi ezaali ziwera emitwalo gya $5 bamuweereko ekimotoka kitata ssaako ne bbaasi. Era nga Lutwa bwe yali atandika okwogera bino, President Milton Obote yakwata peeni y'ekika kya F301 Biro Pen eyakolebwa n'aba Zebra Pen Corporation, era ng'ebintu Lutwa bye yasaba musajja mukulu Obote yabiwandiika wansi kapapula okwali akakunizo kayite crossword puzzle akaali kakoleddwa aba Erabu. Oluvannyuma lwa Lutwa okusaba, Obote yamuddamu ng'eyeewuunya, namutegeeza n'omutegeeza nti mazima ga Katonda tamanyi oba ye Milton Obote mu bulamu bwe alikwatako ku ssente ez'enkanidde awo. Obote yategeeza Lutwa nti kyakusaasirwa kyamaanyi nnyo gavumenti ye terina ssente za kutuukiriza bintu musajja mukulu Lutwa by'asabye. Era ono yamunnyonnyola nti ssente zonna baali bamaze okuzibalirira nga zigenda mirimu gy'amagye kulwanyisa bakwatammundu ba National Resistance Army abakulemberwa Yoweri Museveni. Obote era yakomekkereza ategeezezza Lutwa nti asigale ng'akyali mu magye. Lutwa olwawulira ebigambo bya musajja mukulu Obote yenna yanyiikaala, era nga kino kyeyoleka Lutwa bwe yali ng'akuba salyuti esibula mukama we. Mu kusooka salyuti Lutwa gye yakuba ng'atuuse mu ofiisi ya Milton Obote yali y'amaanyi ng'eriko n'obumansuka, era nga President Milton Obote olwagiraba n'amutegeeza nti komanda salyuti gy'okubye byonna ebyogera nti ennaku za Museveni zaasigazza mu nsiko mbale bubazi. Oluvannyuma ng'amaze okuva mu ofiisi ya President Milton Obote, Lutwa yasisinkana Bazilio Lalo Okello mu maka ge Nakasero. Lutwa yali munyiivu nnyo nga yeewuunya lwaki Obote aganye okumuwa ssente n'ebirala bye yali asabye awummule amagye, kyokka nga gavumenti y'Obote esobola okufuna ssente zimugulira omwenge okuva ebweru w'eggwanga, era ng'omwenge Lutwa gwe yali ayogerako gwali gugulwa okuva mu Portugal gye baali bagusogolera. Mu kadde ako Lutwa ne Bazilio baayongera okulaga nti banyiivu n'ekyakolebwa Milton Obote mu August wa 1984 okulonda Colonel Smith Opono Ochak nga Army Chief of Staff. Ochak bwe baamulonda baamwongeza eddaala n'afuuka brigadier. Lutwa yali alowooza nti Bazilio omusajja we yagenda okulondebwa okudda mu bigere bya Major General David Oyeto Ojok eyali afiiridde mu kabenje k'ennyonyi ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba 1983 mu kyalo kya Kasozi. Kino kyaleetera Lutwa okubeera ng'enfunda ezaawera yatuulanga ne ku mawulire agaali badde ag'omugaso oboolyawo nga gaaliyambye ne gavumenti ya Milton Obote okubeera nga tewambibwa. Ekyokulabirako kwe kubeera nti Lutwa yasirikira amawulire ge yali ategedde nti abakwatamundu ba NRA baalabiddwako ekyamuso nga bagenda okukola obulumbaganyi obwokubiri ku balakisi y'amagye Kabamba nga baali bakulembeddwamu Salim Saleh. Era komanda w'amagye Lutwa egaana okubeerako kyakola okwanukula enteekateeka za Museveni ze yali atandise okuyisa mu mikutu gy'amawulire naddala mu Septemba 1984 ng'ali mu nteekateeka ziremesa UK ssaako ne Amerika okubeera nga tezituukiriza bweyamu obw'okuyamba gavumenti ya UPC bwe zaali zikoze. Era nga musajja mukulu Museveni ebimu ku bigambo bye yakozesa yategeeza nti singa oteeka ejjinja mu incubator tewali kiyinza kubeerawo ne bw'olirekamu emyaka 10. Lutwa ng'omuduumizi w'amagye yalina okukola enteekateeka okulaba nga yanukula ebigambo bya Museveni bye yayisa mu mikutu gy'amawulire kyokka yasirika busirisi.
Ekirala ekyanyiza musajja mukulu Lutwa kwe kubeera nti buli we yafunanga obutakkaanya ne Smith akyaka, musajja mukulu Obote yalondangako sayidi y'akyaka. Ate era nga Milton Obote yalaganga nti emirimu gy'akyaka gy'ajjanguya okusinga egya Lutwa. Ekijjukirwa mu January wa 1985 nga NRA emaze okulumba balakisi y'e Kabamba ne batwala emmundu ezaali zisoba mu 5, Lutwa yakubira sekuritale wa Pulezidenti Obote Rosa Akola n'amusaba muteekereteekere okusisinkana Obote ku ssaawa 4 ez'okumakya enkeera. Miitingi yateekebwateekebwa era Lutwa n'abukeereza Nkokola okugenda okusisinkana Pulezidenti. Wabula Lutwa yeewuunya nnyo okubeera nga Milton Obote yamutuuza okumala essaawa 6 mulamba. Lutwa yasalawo okwekandaga bw'atyo n'atambula n'agenda. Era nga bwe yali agenda yategeeza nti omwenge omungi gugenda kuleetera eggwanga lino ebizibu. Okuzzaako katono emabega, Lutwa ne Milton Obote baali baafuna obutakkaanya mu kusooka nga bali mu buwaŋŋanguse oluvannyuma lwa gavumenti ya Milton Obote kubanga yali ewambiddwa Idi Amin. Gavumenti y'Obote yasooka yagenda okumaamulwako nga Lutwa ali ku ddaala lya Kano era nga yali commanding officer wa balakisi y'e Masaka. Era bwe baagenda mu buwaŋŋanguse mu ggwanga erya Tanzania mu 71, Pulezidenti Julius Nyerere yabawaawo okubeera. Obote bamuwa kubeera mu Nsasani, kyokka ng'ate ye Lutwa yali abeera Upanga mu kitundu ekya Dar es Salaam. Nyerere era yalagira minisita w'omubeezi w'ebyokwerinda okubeera ng'awa Obote bye yeetaaga. Wabula byali tebisobola kumumala ssaako ne basajja be bonna abaali badduse ekibambulira mu ggwanga. Era bangi baasanganga ekizibu eky'okufuna ensimbi ezibabeezaawo. Basajja ba Milton Obote ab'oku lusegere okwali Oyito Jok, John Paul, Tom Odongo Duka beenyigira mu by'obulimi era nga bano baalimanga kasooli n'okulunda enkoko era nga amagi baagatundanga ku maduuka agali ku street ya Zanake. Wabula ku ludda olulala, Bazilio ye yali mu kitundu ekya Kigwa mu kitundu ekya Tabora era ng'ono ye yali ayokya manda ssaako n'okulima taaba. Era olunaku lumu Paulo Muwanga yava gye yali abeera mu Bungereza n'akyalirako banne mu Tanzania era ng'ono yasanga Bazilio Olalokero ali mu kutema miti asobole okwokya amanda. Paulo Muwanga yajja ne briefcase enkolo y'ekimerika eyali eya Brown. Ono yagigulira mu maaso ga Bazilio nga yonna ejjudde ssente ez'amawanga ag'enjawulo. Muwanga yasaba Bazilio yali atadde akamwenyumwenyu ku matama asonge ku kika kya ssente kye yali yeetaaga. Bazilio bw'atyo n'alondako ssente z'eggwanga erya Tanzania kuba yali akimanyi bulungi nnyo nti mu bibira gy'awangalira ng'ayokya manda tewaliyo bavungisa ssente. Oluvannyuma Lutwa naye yagenda n'asisinkana Bazilio mu kitundu gye yali awangalira ekya Kigwa n'amutegeeza nga bw'atali musanyufu ne musajja mukulu Obote okubeera nti tasobola kukwata ku ssente Oyito Joko ze baali bajja mu kulima abeere nga naye amuwaako. Lutwa yategeeza munne ng'obwavu bwe bumuluma ng'atandise n'okuweeyaguza olujjo era ng'ono yategeeza n'okutegeeza nti asisinkana obuzibu okulabirira famire ye. Lutwa yategeeza munne nti yali ayagala nnyo ennyama ne sekuwagala yenna wabula nga kaakati kimutwalira ebbanga okufunayo obufunyika hafu kiro k'ennyama era nga ono yeebaza mukyala wa kaddaako Esther Adye eyasalaasala mu hafu y'ennyama eyo obufiififi obutonotono okulaba nga bonna famire ebamala. Lutwa era yanyumiza Bazilio mukwano gwe gw'atalyerabira bwe yali nga ali mu kumunyumizaamu embeera gy'ayitamu okubanga talina ssente. Mukwano gwe n'amuwa kiro z'ennyama 2. Lutwa kiro z'ennyama zino bwe yazitwala ewuwe, mukyala we yakaba n'okukaaba olw'essanyu n'amubuuza nti mwami muzira ki ono akuwadde. Nga bwe gwali, mukyala we kiro z'ennyama zino 2 yazitetenkanya ne zisobola okuba mazisaako ennaku 4 nga buli lunaku yali afumbako haafu. Lutwa yali anyumya nga musajja wattu Bazilio amatu ateze ng'ono n'obunyiikaavu munyiikaavu. Lutwa kuno kwe yayongera okujjukira okutegeeza Bazilio nti mukwano gw'ono yamuwa kiro z'ennyama eze2 yamuwerako ne shilingi 20 ez'e Tanzania era nga zino zamusobozesa okutwala omwana we ku ssomero. Mutabani wa Lutwa gwe yali ayogerako ye Henry Okello Oryem nga kati minisita mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni. Amazima gali nti Lutwa bwe yafuna ssente ezo yakozesa shilingi 15 okutambuza Oryem ate shilingi 5 n'azuwa Oryem zimuyambe ku ssomero. Lutwa yali yeebuuza buli kadde lwaki Obote agaana okumuyamba nga kyokka basajja be Oyito Jok ssente bazisaasaanya nga bwe baagadde mu bifo ebisanyukirwamu okwali Africana Beach, Bahari Beach, Kunduhi Beach nga byonna bisangibwa mu Tanzania. Embeera Lutwa ne Bazilio gye baalimu ye yaleetera Atekele Jalusaako ne Akena Pio Jok abalina kasente okubeera nga basendasenda bakulu bano beegatte ku kibiina kya Save Uganda Movement ekyalimu bannayuganda abali mu buwaŋŋanguse era nga Save Uganda Movement egambibwa nti ye yaviirako
okubeera ng'enteekateeka z'okulumba Idi Amin mu 1978 tezaatambula bulungi. Bano baali balina abalwanyi abawerera ddala 300 kyokka nga ku bano 10,000 babbira mu nnyanja ya Victoria era ng'ebyokulwanyisa baali babikuŋŋaanyiza okuva mu kitundu ekya Tabora. Wabula bonna enteekateeka y'abano okubeera nga balumba omusajja mukulu Obote yali takkiriziganyizza nayo era nga Milton Obote yanenya Lutwa ne Bazilio okubeera nti yabba abalwanyi be okuva mu nkambi y'ababundabunda gye baali okubakozesa okubeera nga balumba Amin. Abamu ku balwanyi Obote be yali ayogerako be babba be bamu ku abo abaali batendekeddwa mu nkambi eya Owini Kebol mu ggwanga erya Sudan mu 1972. Basajja b'Obote bano baali basenguddwa okuva mu Sudan mu 1974 ne batwalibwa e Tanzania oluvannyuma lwa Amin okubanga yali ayogerezeganyizza ne Pulezidenti wa Sudan Gafal ne batuuka ku nzikiriziganya ey'okukolaganira awamu. Oluvannyuma lwa Bazilio ssaako n'Okero enteekateeka zaabwe ez'okulumba okutatambula bulungi okwasooka, Obote yaddamu okwogerezeganya Lutwa abeere nga abeegattako mu kibinja kyabwe ekya Kikosi Maalum ekyali ekya musajja mukulu ono Obote. Obote bwe yadda mu buyinza mu Desemba wa 1980 ng'akalulu kawedde, yasigaza Lutwa nga Army Commander. Wabula okusinziira ku butakkaanya bwonna bwe tulabye waggulu, Lutwa ne Bazilio Okero baasalawo okwekubaana ne bamwamulako Obote mu 1985. Muwanga eyali Vice President wa Milton Obote ate era nga yali Defense Minister naye yakkiriziganya ne Lutwa ssaako ne Bazilio okubeera nga bagenda mu maaso n'okuwamba. Bano nga bamaze okweddiza obuyinza, Lutwa yalonda Muwanga ku kifo ky'obwa Executive Prime Minister. Wabula ekisanja kya Muwanga kyali tekinnaba kuggwako, ono ne bamusikiza Abraham Waliggo era nga Muwanga teyali musanyufu n'omulundi n'ogumu era ng'ono famire ye yagitegeeza ebigambo ebyali bikanga. Muwanga eyakozesa olulimi olwali lulabika nga luvuma yategeeza nti abakulu abo tebagenda kuwangaalira mu buyinza era nga waayita akaseera katono Lutwa ne Bazilio Okero ne bafuna obutakkaanya ng'entabo yava mu kulonda muntu gwe baba batikka obuyinza okugenda mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi okutuula ku meeza okwogerezeganya n'abakwatamundu aba NRM. Lutwa yali agamba nti minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru Olala Otuno yaba akiikirira Uganda kyokka nga ate ye Bazilio yali ayagala Obonyo eyali munnaddiipi munne ate era nga Mukatuliki. Obonyo akadde ako yali alabibwa nga super minisita kuba yali avunaanyizibwa ku bifo by'obwa minisita ebiwererako ddala ng'oggyeko ekyobwa minisita w'ebyobulamu kye yali alina. NRA bano bwe yabawamba mu 1986 Bazilio yadduka mbuwanganguse mu ggwanga erya Sudan era ng'eno gye yafiira obulwadde obwa sukaali mu 1990 era ng'ono yaziikibwa mu limbe ya Omdurman. Wabula mu February wa 2015 eno bisigalirwa bye byasimulwayo ne bikomezebwawo wano mu ggwanga erya Uganda ku nnyonyi ya Kenya Airways. Ono yaddamu okuziikibwa ng'ennaku z'omwezi 15 February wa 2015 ku bijja by'abajjajjaabe mu kitundu ekya Madi Opey mu disitulikiti eya Lamu. Era nga Dr. Obonyo yava mu buwaŋŋanguse London n'ajja okubeera nga yeetaba mu kuddamu okuziika ebisigalira bya mukwano gwe. Ku ludda olulala ye Lutwa yafa mu 1996 nga wali wayise emyezi 3 gyokka ng'amaze okuva mu buwaŋŋanguse era ng'ono bamuzeeka kitigumu. Ate ye Obonyo Bazilio gwe yali ayagala afuuke pulezidenti yafa mu January wa 2016 ng'ono yafiira mu kabenje nga ali ne mukyala we Kevin yali atemera myaka egy'obukulu 73 ne bawala be babiri okwali Elizo ow'emyaka 46 ne Marijoli ow'emyaka 39. Akabenje kano kaagwawo bano bwe bali nga baakava mu London gye baali bamaze emyaka 30. Bano baali bapangisiza emmotoka ekika kya Super Custom UAU 249K eyali evugwa Dennis Gashumba batwale mu maka g'omukyalo kyabwe agali mu kitundu ekya Madi Opey mu disitulikiti y'e Lamu. Ekyennako emmotoka eno yafuna akabenje ne yeefuula okuliraana St. Thomas More Minakulu mu ggombolola y'e Bobby mu disitulikiti ey'eggulu.